Mukama yebazibwe nate mwenna abaana ba Mukama abatugoberera. Twebaza Mukama nti atukoze bulungi, atukuumye, atuwadde obulamu. Y'ensonga lwaki osobola okungoberera nga bwe mbakubiriza bulijjo nti emisomo gino bwe gibeera nga gw'olaba nga gikugasa naye ng'olinayo ne munno gwe wandyagadde naye abeere nga aganyulwamu, kirungi n'omusindikira naye n'abeera nga aganyulwamu. Ate n'ekirala ku mmwe be sisobola kusindikira misomo gino mu ssimu zammwe buli mulundi, senga osubscribinga ojja kusobola okufuna emisomo gino nga buli ogufuluma nga gujja. Ate era tujja kukola entegeka nga buli lwe tuweza emisomo nga 10 oba 12 tukola package emu ne tugisindika nti nga tekikyakwetagisa kugendanga ku YouTube oginoonyaayo naye nga gijja ku ssimu y'obutereevu ate nga girimu package ey'awamu. Twebaza Mukama nti afuddeyo gye tuli n'omwaka guno tugenda mu maaso n'ekyokuyigako kyaffe ekigamba nti ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo, ekitiibwa ekiva mu kubeera ng'osobola okweyimirizaawo nga tolinda mulala okubeera nga yakuyimirizaawo, nga toyimiriddeewo ku mulala naye ng'ebyetaago byo by'olina osobola okubyesinkanira ggwe kennyini, ng'osobola okwevunaanyizibwako, okwetwalako obuvunaanyizibwa ku ebyo ebikukwatako. Natandika okubeera nga ngeraageranya okuyita mu byawandiikibwa embeera ey'okubeera ng'omuntu tasobola kusinkana byetaago bye by'alina, ate n'embeera ey'okubeera ng'omuntu alina ebimumala okusinkana ebyetaago bye, kye twalaba nti Bayibuli ku ludda olumu bw'obeera tosobola kusinkana byetaago byo beekuteeka mu mbeera nti oli mwavu, ate n'oyo asobola okusinkana ebyetaago bye n'abeera ng'alina ebimumala, Bayibuli emwogerako ng'omugagga. Kaakati natandika okugeraageranya era ngenda mu maaso n'okugeraageranya nga Bayibuli bw'etulaga. Etulaga obubulwa n'obwetaavu ku sayidi emu ate n'okuba n'ebikumala ku sayidi endala. Akati nga ggwe weetunuulire olabe wawoogwa na biki ebigendera awamu n'obwetaavu, embeera eyo n'ebigendera awamu n'okuba n'ebikumala. Olwaleero ngenda kusoma ekyawandiikibwa kiri mu Ngero 14 olunyiriri olwabiri. Mmanyi abasinga tukimanyi naye njagala tukyekenneenye bulungi. Ngero 14 olunyiriri olwabiri, Bayibuli y'Oluganda nti omwavu ne munne amukyawa. Ekigambo ekyo kye bavunula nti munne kiba mukwano gwe. Omwavu ne mukwano gwe amukyawa. Omwavu ne munne amukyawa. Naye omugagga alina emikwano mingi. Ngero 14 olwabiri. Omugagga ye aba n'emikwano mingi, naye omwavu ne munne bwe yandibadde agamba nti ono ye waakiri ye mukwano gwange, naye era amaliriza ng'amukyaye, nga tamwagala, ng'amwewaze. Eriyo embeera ezitutuukako mu bulamu buno ne zikulaga enjawulo eriwo wakati w'okubeera nga tosobola kweyimirizaawo n'oyo asobola okubeera nga yeeyimirizaawo. Oluusi ziba za bulwadde, oluusi ziba za kufiirwa. Omuntu omugagga oyo asobola okweyimirizaawo nga n'abantu abalala bamutunuulira ne baga nti ono ye asobola okweyimirizaawo, ate bamweyunira nnyo
okubeera nga bayimirira wamu naye mu mbeera ezitali zimu z'abasisinkanye. Abagagga abo be mulaba ayinza n'okuba nga alwazizza omuntu we n'amutwala mu ddwaliro, oluusi abanga n'okubeerawo taliiwo, naye nga abantu beeyuna okulaba nga bamuyamba mu kyo, bamutwalira omuntu we mu ddwaliro. Bw'atuuka mu ddwaliro ng'ajjanjabiddwa okusobola okuwona, n'ebbiiru abazisasula batabamanyi na kubamanya. Kwegamba abantu nakyo bakiyayanira buyayaniza okubeera nga yasasulira omugagga obujjanjabi bw'eddwaliro, sente ziba zimusabiddwa mu ddwaliro, ng'abantu oli agambuga nti bagambye sente meka, nga yeewungula ng'asasula, ng'ono tamanyi na kumanya. Naye bw'obeera ng'oli mu mbeera ey'obubulwa, mu mbeera ey'obwetaavu, munnange gwe olina okusisinkana sente ezikubanjibwa. Teri ajjumbira kubeera ng'afaayo, naye kubali bafaayo. Omugagga bw'afiirwa omuntu we, kwegamba kino kankyogere bwe nti ne mu kufiirwa kwennyini ng'omugagga afiiriddwa omuntu we, era yaafunamu, amaliriza ng'afunyeemu, nga tafiiriddwa bintu bye, ng'afiiriddwa muntu yekka, naye nga tafiiriddwa bintu bye. Kubanga abo abamutunuulira nga balaba alina ng'asobola okweyimirizaawo, kibakwatako ne bafaayo nnyo okumulaga nti bamulumirwa, nti balumiriddwa wamu naye, nti oli ne bagula ebyokulya ebyetaagisa, tenti ne zipangisibwa, akoze ku funeral services, abo abagenda okuvunaanyizibwa kuziika, buli kimu kyonna nga talina nagwagamba nti nkolera ku kino. Bantu be bavaayo ne beeyama nti nze nkoze kino, nze nkoze kino, nze nkoze kino. Omwavu bw'afiirwa oyinza okulaba nga yadde abamu baleeta ssente enkalu, naye ate ceeke nazo zisukka. Nalabako omusajja omu ng'afiiriddwa nga ceeke ze ziwandagala okuva mu nsawo, buli ajja aleeta ceeke n'agiteeka mu nsawo, buli ajja aleeta ceeke n'agimuteeka mu nsawo. Oyo ye mugagga, bw'atyo bw'afaanana, naye kubanga alina ebimumala, abantu bamweyunira. Bayibuli etugambye Ngero 14:2 nti omwavu ne munne amukyawa, naye omugagga alina emikwano mingi, tagiyita na kugiyita, gyo gye gimukwana, gye gimusemberera, gye gimweyuna. Lwaki? Kubanga gimanyi nti tagenda kugisabiriza, naye asobola okweyimirizaawo. Kati giba mingi egijja gy'ali. Olwo olunyiriri tululabye, naye ate eriyo olunyiriri olulala nga lwo lunyiga nnyo. Ennyiriri zino ziri bbiri, zisangibwa mu Ngero essula 19. Waliwo olunyiriri olwokuna n'olwomusanvu. Lwo olwokuna lwogera ekifaananako na luno lwe tusomye, Ngero 14:2. Kati Ngero 19 olunyiriri olwokuna luga nti obugagga bwongerako emikwano mingi. Obugagga bwongerako emikwano mingi. Akatundu akaddako kwogera ku mwavu, naye omwavu akyawagana ne mukwano gwe. Obugagga bwongera ku mikwano mingi, naye omwavu akyawagana ne mukwano gwe. Tiye omugagga bamweyunira bweyunizi, abantu beeyuna okugenda gy'ali, okumuwa ku ssente, okuyimirira wamu naye, okumubudaabuda. Kyenagaye nti ne bw'aba nga ye afiiriddwa, ye afiirwa muntu yekka, naye tafiirwa nsimbi, kubanga ensimbi ze yandifulumizza tazifulumya, naye abalala be baleeta ne babeera nga bamuwa. Naye kati bw'ofiirwa ng'oli mwavu, eno embeera gye njogerako mwali mugirabyeko, bw'ofiirwa ng'oli mwavu, abazze okukubudaabuda olutuuka nga bagamba twagala buugi, bo tebaleeta buugi nga ku mugagga bwe kibeera. Ku ggwe bakusaba busabe nti twagala buugi, nga baagala ssente zive mu ggwe, ez'obuugi, eza sukaali, ez'enku, mupangisa seppiki, mukola byonna byonna, nti
omwavu bw'ofiirwa omuntu wo omaliriza ng'ate era ofiiriddwa n'ebintu byo, ensimbi zo zigenda n'ebintu byo bigenda. Mu kufiirwa okwaffe okw'abaavu bamaliriza nga ne bwe muba mugenze kuziika byonna ebibaddewo, ebikajjo biriibwa bye basanze mu nnimiro, ebijanjalo babirinnyirira, buli kimu kyonna kyonna kugamba n'otafiirwa kimu, n'otakoma kufiirwa muntu, n'ofiirwa ensimbi, n'ofiirwa ebintu byo na buli kimu kyonna, naye nga mbeera ya bubulwa, mbeera ya bwetaavu, mbeera ya kubeera nti abantu bakutunuulira nga tosobola kweyimirizaawo. Kyannaku okubeera nga ggwe atasobola kweyimirizaawo, ate bw'oba ofiiriddwa ate era abantu gwe batunuulira ne bagamba twagala kino, twagala kino, kati kino tekinnakolebwa. Omugagga ng'afiiriddwa, keesi ziyinza n'okujja eziwerako okuva mu bagagga banne, naye ng'omwavu yafiiriddwa n'okufuna esooka. Ebiseera bino eriyo eyafiirwa naye nga ssente teziriiwo ezisobola okugula keesi, ne bagenda ku nnyumba y'omuntu omu yali nga yayuwa kye tuyita silaabu, embaawo zino ze bakuba nga bayuwa ekizimbe, ne bagenda baggyako ebibaawo, mumanyi nammwe biba bifaanagana omutindo gwabyo, kwalite yaabyo, abakirundu n'ebiti ebirala ebyo, nga bye baakozesa ne bafunayo omuntu n'agatta ebibaawo baawo ebyo basobole okuteekamu omufu bamuziike. Naye ng'olwomanya nti eyo embeera ya bwavu. Ye omugagga keesi gizijja nga ziwera, ne bagamba buga nti eno gye tulonzeeko endala ziddeyo, naye nga si yaguze, nga bagagga bane bamugulidde. Kaakati Bayibuli etugambye nti obugagga bwongera emikwano mingi, Ngero 19:4, naye omwavu akyawagana ne mukwano gwe. Kati olw'omusanvu lwo ne lwongerako ebintu bingi, ntegeeza Ngero 19:7 lwo ne lutugamba nti omwavu baganda be bonna bamukyawa. Eri kibadde nti mukwano gwe yamukyawa, naye kati omwavu baganda be bonna bamukyawa. Kati njagala nkigaziye ekigambo ekyo baganda be, oyinza okulowooza nti abo be yazaalibwa nabo, naye ezimu ez'Olungereza tezigamba baganda be, bategeeza ab'eŋŋanda ze, nga kitegeeza abazadde nga mwebali ne bawazaalibwa nabo mwebali, oba oliawo n'abaana b'ozadde n'abalala, bagamba bonna boyita abooluganda lwo, ti omwavu abooluganda lwe bonna bamukyawa. Naye mu y'oluganda kyavunulwa nti omwavu baganda be bonna bamukyawa. Ati akagambo akasinga obukulu mu lunyiriri olwo ke kagambo bonna, si abamu ku baganda be, si abamu ku b'eŋŋanda ze, naye Bayibuli egambye nti baganda be bonna bamukyawa. Kati olunyiriri olwo lweyongera ne lugamba nti mikwano gye tebasingawo nnyo okumwewala, nga kabonero akeewuunya, kuliko akabonero akeewuunya. Omwavu baganda be bonna bamukyawa, mikwano gye tebasingawo nnyo okumwewala. Abayigganya n'ebigambo naye nga bagenze. Kati njagala tutunulire olunyiriri olwo, Ngero 19:7. Omwavu baganda be bonna bamukyawa. Kiba kyannaku nnyo embeera eyo Bayibuli gyeyogerako ey'okubeera nga ndi mu bwetaavu nga sisobola busisinkana, nga ndi mu bubulwa nga sisobola busisinkana, ne kireetera baganda bange bonna, oba ne kireetera abooluganda lwange bonna okubeera nga bankyawa. Nti n'omuzadde asobola okukukyawa so nga omuzadde yandiyagadde nnyo omwana we, n'eyazaalibwa naawe asobola okukukyawa, ate ne boozadde basobola era okukukyawa. Abaana abamu kibateeka mu mbeera, kye bakola si kirungi, naye kibateeka mu mbeera ng'omwana agamba omuzadde nti tonkyalira ku ssomero, tojja kunkyalira, nja kubeerayo, tekikwetagisa kujja kunkyalira. Naye nga kiki ekireeta embeera eyo? Bino bye njogera biruma, kugamba sigamba nti birungi abaana okubitugamba nti taata oba maama ne bw'otajja kunkyalira nja kubeera bulungi, naye nga kye yeewala y'embeera gy'onajjiramu
ne banna abalala engeri bazadde baabwe gye bajja nga bwe banaageraageranya eyiyo gy'oggiramu n'eyabanne bazadde baabwe gye bajjiramu nga bajja kumusekerera n'agamba nedda nja kubeera bulungi ne bw'otajja kunkyalira naye nga teri mwana atandyagadde muzadde kumukyalira naye ekiwandiiko kino nga bwe kigamba nti omwavu baganda be bonna bamukyawa oba ab'eŋŋanda ze bonna bamukyawa nga n'omwana tatayagala otuukeyo ku ssomero gy'asomera. Naye kati mikwano gye tebasinga nnyo okumwewala. Ab'eŋŋanda bankyaye ate kati n'emikwano gyange okubeera nga bakwewala lwa nsonga bakulengera muli ne bamanya nti azze kusabiriza, azze lwa bizibu, azze lwa byetaago okukakana nga bakuwese. Mugambe nti siriiwo. Mikwano gye tebasinga nnyo okumwewala. Ate akatundu akasembayo ne kaga nti abayigganya n'ebigambo naye nga bagenze n'aboogerera ebigambo. Obwavu bundeetera embeera ey'okubeera ng'ojja kwogera ebigambo eby'okkolima eri banno abo ababeera bakwewaze, ababeera basobodde okubeera nga bagamba nti wuuyazze kangera neetegula bulijjo muyamba naye ku luno nange embeera si nnungi n'abeera ng'akwetegula. Timikwano gye tebasinga nnyo okumwewala. Abayigganya n'ebigambo naye nga bagenze nti osobola okuboogerera ebigambo bingi, gwe naawe gwe twakola naye, twazaalibwa wamu, gwe tugatta maama ne taata n'ebirala bingi nnyo, naye Bayibuli egamba nti obayigganya n'ebigambo, amakulu oboogerera ebigambo, ebigambo ebitali birungi, ebigambo ebisongovu n'obeera nga obayigganya nabyo. Naye agambye nti nga bagenze nga tebakyadda, nga bw'aba yakwewaze ng'ajja kwongera ku kwewala bwewazi si nsonga onoomugamba bigambo byenkanawa. Waliwo ebigambo ebirala byenjagala nsome wano, bigamba bwe biti, bw'onaaba oyagadde onaabyenoonyeza wa gye nabijje, naye bigamba bwe biti nti omugagga bwe yeekoona mikwano gye bamuwanirira, naye omwavu bw'agwa ababe tebamufaako, ate bwe yeesittala bonna bamusindika agwire ddala. Ngenda kubiddamu ebigambo ebyo nti omugagga bwe yeekoona mikwano gye bamuwanirira. Bw'aba nga yeekoonye bwekoonyi tagudde, naye nga yeekoonye bwekoonyi bonna badduka okulaba nga bamuwanirira aleme kugwa. Omugagga bwe yeekoona mikwano gye bamuwanirira. Akatundu akaddeko ne kaga naye omwavu bw'agwa ababe tebamufaako. Oli ye yeekoonye bwekoonyi, omugagga yeekoonye bwekoonyi, mikwano gye ne gidduka okumuwanirira ne gijja gy'ali gimuwanirire. Naye ye omwavu bw'agwa ng'agudde ababe tebamufaako. Teri afaayo kumanya nti omwavu agudde. Ate akatundu akasembayo kaga nti ate bwe yeesittala, omwavu bwe yeesittala bonna bamusindika agwire ddala. Tikasita balaba nti yeesittadde, bonna abandibadde bamuyamba bamaliriza nga bamusindika busindisi agwire ddala. Ngezaako okubalaga mu byawandiikibwa embeera zino nga tuzinaanaganyizza, embeera ey'okubeera nti obwetaavu bwange sobola kubusisinkana, nakyo ekisobola okunviiramu bwe mba nga ndi mu mbeera ey'obutasobola kusisinkana bwetaavu bwange nga balabe balina obusisinkana. Ekiseera kituuka nga be wandyagadde babusisinkane nabo kati bakwewala, nga tebakudduka buddusi, ate nawe ne kikuteeka mu mbeera ey'obbayigganya n'ebigambo n'oboogerera ebisongovu naye nga tebijja kubakyusaako, nga nabo bagamba munnange tukuyimirizaawo ekimala, naawe kyekiseera osobole okwebeera nga weetengerera, nga weeyimirizaawo, nga weevunaanyizibwako, ng'osisinkana ebyetaago byo. Ate bwe yeesittala bonna bamusindika agwire ddala, nti buli omu amaliriza ng'amuvuddeko, kubanga bamanyi nti tewagenda kubeerawo yadde akadde n'akamu ate naawe lw'olisobola okusisinkana ebyetaago byabwe. Waliwo ekiseera lwe kituuka
ne bagamba nti kakati embeera gy'alimu tetukyasuubirayo nti naye agenda kutuuka ekiseera abeeko n'engeri gy'atuyambamu gy'afayo gye tuli. So nga ye ab'omugagga ekibaleetera okukola bye bakola babeera bamanyi nti ekiseera kijja kujja naye ayimirire wamu nabo, oba yali ayimiriddeko wamu nabo mu mbeera ezifaana bwe zityo, nga bamu bamusasula busasuzi olw'okuba yali ayimiridde wamu nabo, ate nga balala bo bakikola olw'okwegula gy'ali nti owange nga bw'ali mu mbeera bweti kanyimirire wamu naye, nange bwe ndibeera nga ndi mu mbeera enzibu era agenda kubeera ng'ayimirira wamu nange. Obugagga bwongera ku mikwano mingi, naye omwavu akyawagana ne mukwano gwe. Omwavu baganda be bonna bamukyawa, mikwano gye tebasinga nnyo okumwewala, abayigganya n'ebigambo naye nga bagenze. Y'ensonga lwaki omwaka guno tugenda kufuba nnyo okulaba nga twogera ku mbeera ezo zombi, era nga tukutegeeza nti embeera esingako obulungi gwe nange gye twandironzeeko y'ey'okubeera nga nsobola okweyimirizaawo, nga nsobola okwevunaanyizibwako, nga nsobola okubeera ng'ebyetaago byange mbyesisinkanira, okuyita mu kutakabana, okuyita mu kukola. Bannange baleme kunziruka, nneme kubeera omuntu abayigganya n'ebigambo naye nga tebakyadda. Ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo, tukyagenda mu maaso. Mukama abeere nammwe era Ekkanisa eya Holy Gospel ekwanjulira School of Leadership Development SOLD ettendekero eryakakasibwa mu kubangula abakulembeze ab'omuggundu. Okuwandiisa kwaffe okwa 2026 kugenda mu maaso ku mitwalo 2 gyokka wano Endejje. Osobola okusoma n'okuwandiika, funa ebbaluwa okuva ew'omusumba wo, jangu ne Bayibuli yo n'ekitabo nga weetegese okuyiga. Okusoma kwaffe kubeerawo buli luwummula okumala weeks 2 era tusomera emyaka 2 ku ddaala erisooka. Okumanya ebisingawo osobola okuba ku 077 2 Obadde onoonya w'oyinza okuggya ebyobulimi n'ebyobulunzi ku bbeeyi ensaamusaamu ate nga biri ku mutindo. Vines Farm Supplies ky'ekyokuddamu ssemaduuka asangibwa Endejje Bongole okumpi ne Ebenezer Primary School, era nga tukola mu byonna ebikozesebwa ku byokulima n'ebyokulunda. Tuwa amagezi ag'ekikugu, tujjanjaba ebiso